Nze ekibuuzo kyange kitono ino kiri ku nsonga ejja kutambulira wenaawo ku nsonga y'abakyala. Abakafiri batera ino kibuuza mu nkungaana gye tuba nti bwe tuba twiddirana okusaala abakyala basaayira luuyi niffe twaba nga tusaayira luuyi abasaada, naye ate bwe tujja mu ijja baba bali kukola emikolo egyo abawalala awo era nga bona bambaire engoye edifaanagana. Kyatege babuuza nti eswala yere yindi naye yeno yindi. Abakafiri nababuuza ekibuuzo ekyo. طيب mu bimu ku bintu ebiri haramu mu Busiraamu ni al ikhtilaat, abasaada okwegaita n'abakyala mu kifo ekirala. Ekyo ekintu kiri haramu. Kati ekibuuzo kiri nti ffe mu mizikiti gyaife twawula wagati w'abakyala n'abasaada. E Makka weekanga nga abasaada n'abakyala bali kusaalira walala. Aye ekyo tikibonanga ku Makka. Tikibonanga ku Makka nga abasaada n'abakyala bali kusaalira walala. At least ku mirundi gye njiireyo. Tawaafu eyina ruling yindi. Aye katutandike n'ekyeswala. Kubanga ekyeswala abakyala bwe bali kusaalira wale era inda abasaada dibeeno. Aye tukitegeere nti mu bimu ku bifo ebikasinze kukuŋŋaanya abantu bataidi Busiraamu Makka erimu. Kubanga ekuŋŋaanya abasiraamu okuva mu nsi donna ediri ku nsi. Kati omusiraamu ti buli alina sente dijja Makka nti aba ategeire idiini. In fact, most of the people abajje Makka tibaidi idiini. Ti bonna. Aye abasinga bungi. Ate twaba n'obukendeevu mu bantu abasomesa abantu emikolo nti bayina ebintu bye batakoona ku mikolo gye balijja okolere abantu bakolerayo ki. Ate era twaba n'abantu mubajja okukola emikolo egyo nga bo tibawuliriza. Already aviire eno ni excitement y'amaanyi y'okutuuka ku Kaaba. Kati byonna bye bamusomesa abyerabira nga abwine Kaaba yatandika akola bibye. Aye nga esswala ey'e Makka teyikirizibwamu ikhtilaat, teyikirizibwamu musaada kusaala na mukyala mu kifo n'ekirala. Bataata tikikola tikiikirizibwa. Kati ku tawaafu okwetooloola Kaaba awo waliwo ennamula yaki nyandawulo. Bana bwe tukoba olwaleero nti twawule abasaada n'abakyala tuba tulina ebintu aidha bibiri. Aidha okukoba nti abasaada bafune nga saawa daabwe ed'okwetoolooleramu n'abakyala nga daabwe, oba abasaada babawa olunaku nga lwabwe n'abakyala babawa olunaku nga lwabwe. Obusiraamu bukulembeza amasulaha ku mafusada. Nti bwe tukiringirira amafusada agaida n'abakyala okwetooloola n'abasaada essaawa eno nga bwe kikolebwa ng'era bwe kyakolebwa okuviira ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matono amafusada agalimu ekyo, matono ku masulaha agakola agakirimu. Kubanga ekisooka mubaidde okola hijja oba umra mulimu abaida ni bakyala baabwe, mulimu abaida ni baninaibwe, mulimu abaida ni bamaama baibwe. Bw'okoba nti tubaawule olijja abawa obuzibu. Mu bo bwe baleeta mulimu abeetaaga okuyamba. Maama mukaire balina we balina otuuka nga balina omusitula. Kati oyo gyaba omukozi otya? Abakyala banafu ku basaada onaakoba muwala we naaba akole ki? Kirimu obuzibu n'obukaluubirivu. Kati baabanga balina kikolera walala awo. Wabula nga bakikola with emphasis ku bitalina akolebwa. Nti muna tiweekuteesa ku mukyala. Muna gezaako okuba nti awali abakyala ovaawo. Kubanga abakyala bwe batuuka ku Kaaba baidi okwekola mu bibinja. Naddala abeidire mu kibiina n'ekirala baaba bwawonka. Lwaki obajjamu? Ng'ate abamanyi baakuba nti mu bimu ku bizibu by'e Makka, abamu ku bamanyi ti bonna, baakuba nti mu bimu ku bizibu by'e Makka nti n'okuleetera weeniya ey'okola ekibi n'otakikola omusango ogufuna. Nti omuntu bw'amalirira nti ndija akola ekibi kino mu Makka
era kino Dr. Muhammad Ahmad Said Kadam ne yasooka okitukobera twali titukiidi feena aye nga of course kiri mu bitabo bya jurisprudence nga bakola ki Islamic jurisprudence nga bakyogerako nti some of the scholars abamu ku bamanyi b'obusiraamu bakoba nti omuntu bw'aleeta eniya ey'okukolera ekibi e Makka ni bw'aba takikoze omusango akola ki agufuna era n'ensonga lwaki abamu ku bamanyi baatuuka n'okoba nti niwankubaire Makka esinga Madiina mu nkizo aye ate okuwangaalira e Madiina kisinga okuwangaalira e Makka kubanga Makka eyina ensoso nningi. Kati omuntu bw'aba nga amaze okusomesebwa atyo kweri ayinza okujja e Makka yakola ebyambiyone ate nga mudimu ku hikma era edirimu enene mu kifo ekyo kano katwale nti era woona wabonekerawo okugezesa kw'emitima gy'abaidu eri Allah subhanahu wa ta'ala nti eyeidye n'eniya embi hijjayo oba umra yesobola okufiiraawo kubanga Allah alikoba nti fala rafatha Allah alikoba nti wazira rafath okwegaita wala jidala fil hajj ezira kukayaganirayo ate ezira kukolerayo bikolwa bya mukyala kujja eri baawe ng'ali mu mikolo gya hijja oba umra. Era abamanyi baatuuka mu kusansula emikolo gya hijja bakoba nti n'omusaada okujja eri mukyala we hijja oba umra agiira eri mukyala we nga tibeegayise aye nga wabairewo okwesanusa omusaada yaatuuka ku mbeera ey'okuba nti akola ekitegeerekeyika ayina okukola ki okutoola omutango ng'omutango ogwo ayida kusalayo kabuzi bwe kamulema asiiba enaku 10. Kati ebyo byonna omuntu wamala okubitegeera kweri bwe kibanga ekyo kiri ku mufumbo iwe atali mufumbo lowooza kikutaliza weena kasita otandika kwemogesa maiso kubakyala onaali atyo onaali kubanga balimu habibi era nikukaba osobola okubonawo omuntu nga baine bali mu kukola ibada wallahi nga ali kunoonya bakyala bazirayo nga ali kwekutiisa anti idukira mujja naddala abantu abenda okwefuula mbu yakolera ku kaba kulekwene mu kwetooloola awo wabaawo okwenigiriza ojja okubona nga ye mu kifo ky'okwetooloola nga yenigiriza eno ku baami baina ali kwenigiriza ku bubiina bw'abakyala weyeetooloola kati oyo singa atuukibwako embeera eyaba ali atya ekisooka ihraamu agiise alina okujja anaabe afune ihraamu empyaka gyali egyokwambala ekyokubiri alina okusala ekisolo akabuzi oba akaliga bwe kamulema alina okusiiba enaku 10 ate alina okuyida amaliriza emikolo gye ate bwe kituuka ku muntu agiira eri mukyala we baaba bonna nga yeyendeire oyo alina ekizibu kubanga baamutaaku okuba nga hijja yeefa oba umra bifa ate yaba nga akakatibwako okugimaliriza efiirayo togivaamu kikukakatako okukola ki okugimaliriza kyamukakatibwako okusala ente kubanga oyo wa budna ate kyaba nga kimukakatibwako okwida agiiremu omwaka oguba guli kwirako era bw'aba tagizeemu esigala nga ibanda mpaka lwalifuna obusobozi akole ki agiiremu. So kyetuli kwendamu ebyo byonna nti waliwo amateeka agagavaninga abantu abo kubanga niwankubaire bali walala baliwo lwabwewaze nti ekifo kye balikoleramu ekisooka nga kyo kifunda bazira ngeri gye banaabaawula. Ekyokubiri waliwo amateeka agabagavaninga obutalowooza ku bo bale bye balowoozaako nga bali buki mu kyaki eri yaba mu kyaki ng'atyaime wano n'omukyala bamukoba ati w'omulingako okola oti oba bwewekanga ng'omukemyeku olijja kutoola mutango gute. So waliwo endawulo nene wagati waifeere ni balaba mu makanisa gaabwe. Namweire aye nga amaadi gali kutonda nga maki nga mangi omuzikiti gwali mutini nga okuva emberi okuyira einuma eri abakyala weidwire ino ezawo osobola kuba nti okola ki osaalira aye nga space eriwo
ya wano kubakyala wano ate ku mulyango lyango wano twabanga twegaitira wano kubakyala mumbali twasaala kiramulwa kiti ekyo eswala eyo yebanfu oba mu bintu ebiyita swala tiri kubonamu ndi kugezaako okubirowoozaako mbona oba mulimu kyoli kwogera aye tiri kukibonamu. Aye nga bwe tukobye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoba nti era inesinga kuba ya beyi mbasaada nerina inani imam. Ate yamala yakoba nti era inesinga kuba ya beyi mbakyala nesemba yeinuma. Amakulu eri ewala ino n'abaki n'abaami. Kiba kikulaga nti obusiraamu bwakubiriza ino abakyala obutasembera muki mu baami, kubanga ekyo waliwo fitna, waliwo ebikemo ebidda nakyo. Iwe tosobola kontrolinga maiso go ng'oli muswala, kubanga in fact okulinga w'olijja okuvunamira kiri sunna, tikyanayiteeka muki mu swala. So omuntu bw'asaala ng'alinze ere oba ere swala yekola ki etuuka. Ani asobola okutebenkera mu swala nga wano kumbali waliwo omukyala eyasibye akaleega kasongola ibeere? Ezira eriyo. Ani alina imaani eyo habibi? Okwo gayitako nti nabbi yatuuka n'okoba sallallahu alaihi wasallam nti ebintu bisatu bikutula eswala yaki y'omusaada. Mu byo yakoba nti almar'a, omukyala, nti omukyala bwakubita mu maiso ati eswala yekola ki ekutuka. Abamanyi abamu bakoba nti eswala yeefa, abandi bakoba nti kikendeeza empeera yaki y'eswala. Abakoba nti kikendeeza empeera y'eswala, ensonga gye baawa bakoba nti kubanga ono ali kusaala tasobola kutebenkera ng'omukyala amubise muki mu maiso. Kati ate bw'abanga ono akubise bubise mu maiso yabanga ali kutula eswalayo, ate ono gw'oli kusaala naye wano oyo ali awula okuba nga tuli gyafuna muwaire tashahudi. Lwaki? Eswalayo yona oli kulowooza ono ebigere bye oli kubibona, kubanga ezira kitasikiriza ku mukyala. Oli nga ku bigere ng'oka ali kubona feesi wakuba oti oba feesi eri etya. Kati ebirowoozo byaba ku ekyo eswala yonna, eswala yabanga ezira mu khushu'. Kiri kutegerekeka? Kati eswala habibi nze tiidi ngeri yagiramula ku tiidi kyetaaga kubuuza sheekh ati oba sheekhi yenna.